Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video katonaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala olunaku olwaleero lwetedde eddagala liyitibwa Kasalabakesi. Ako koolaba kayitibwa Kasalabakesi. Ketegereze bulungi okalabe nga bwe kafaanana. Kalina otukoola tutini nga bw'otulaba. Emmera yaako kalandira ku miti. Kalandira ku miti okwo bwe kati mpolampola kalandira ku miti. Oba tugeze singa wabawo akasaka. Akasaka ako nga kalimu obuti bwe bayita omutulika bwe butyo nga bwebase kati ko kalandira omwo mu buti omwo munda mwe kalandira. Ako koolaba kayitibwa Kasalabakesi. Bwe kati bakayita Kasalabakesi. Bwe bakayita ketegereze bulungi. Njagadde nsooke nkulaga akantu ako oba eddagala eryo engeri gye lifaananamu. Waliwo yabadde ansaba okumulagira ku ddagala lya asima. Eddagala ku ddagala lya asima. Akadde ako ke bayita Kasalabakesi kalungi nnyo mu kujjanjaba asima. Lwakuba olina okugattamu eddagala eddala nga bwe ngenda okulikuteerayo ngenda diteekayo ku Mande nga ndigassemu bulungi nnyo n'ebibulamu. Nyagadde nsooke nkabalagaako kuba abasinga temukamanyi temukategeera ate nga kangu okulaba. Kali kabeera nnyo owantu waziridde kugambye kalandira ku miti mpolampola bwe katyo naddala obusakasaka obwo buziridde kayitibwa Kasalabakesi. Bwe batyo bakayita kalungi nnyo bakajjanjabisa ekifuba oba tumuyite ssenyiga bakakozesa nnyo okitegeera bulungi nnyo. Kajjanjaba bulungi nnyo asima lwakuba asima olina eddala lye tulina okugattamu gw'anaaba akeetaaga ng'olina asima kutawaanya oba omuntu wo. Vidiyo ngenda giteekayo ku Mande. Ngenda kuba nkulaga nga tugattamu ako nkulage n'eddala ly'olina okugattamu okujjanjaba gw'alina asima. Asima ajja kuba kakkana bulungi nnyo. Kajjanjaba ensanjabavu gye bayita ensanjabavu. Ensanjabavu ndowooza mugitegeera bulungi nnyo. Kagijjanjaba bulungi nnyo. Oddira obukoola obwo bw'olaba obutiri nnyo obukoola bw'olaba obuliko n'obuggyako bulungi okwo n'obuyengera mu ngalo n'oteekawo n'osiiga ewali ensanjabavu ejja kuba naye kakkana bulungi nnyo. Kayitibwa Kasalabakesi. Kajjanjaba bulungi nnyo ensanjabavu. K'osobola okukakozesa kokka jasi ofuna bukoola obwo n'obuyengera mu ngalo n'osiiga ewali ensanjabavu. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mbalaze eddagala eriyitibwa Kasalabakesi. Kasalabakesi bwe katyo bwe kafaanana ketegereze bulungi nnyo. Oba tukayite Akasalabakesi. Osobola okukayita Akasalabakesi oba Kasalabakesi. Bwe kikwanguyira kyonna kiba kye kimu. Kalungi nnyo. Kajjanjaba endwadde ezo bulungi nnyo. Ngenda kuba mbateerayo vidiyo ku Mande eya asima. Nkulage n'eddala ly'olina okugattamu okujjanjaba asima. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Tulabye Kasalabakesi bw'atyo bwafaanana. Mwetegereze bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.